muli mtyaba BTM TV bachali bange ne bafani bafe mwenna abali konsanyiso kubala bamanya neddobozi Bampita Khalifa Aganaga MP2B era owerubaga 226 obulamu tubadde bubi bulamu tubutetenkenya bo bulamu bubi si bulungi kubanga watali ndongo bulamu tebuyinza bba bulungi. Covid yakwisiza atya? Covid era mpisiza bubi nnyo nga bwolaba embeera mbi bills zifuuse bills kyo tubadde tusaba ebintu bino bitambule bulungi batugulire. Abayimbi abasinga bagamba nti Aganaga be bamu kubafunye kuba bakuba endongo bawandiika ennyimba ez'amaanyi ezitambula amawanga gonna. Bwe kiri ennyimba zo tuziwandiise kituufu kinyambyeko ng'omuntu era okusavaivinga naye era embeera si ennungi kwegumya twekaza bwekaza. Twabadde tuli awo nga tuwulira Aganaga afunye basale mu gavumenti. Basale yo nagifunye kubanga Mukama Katonda yannyambye nti era ekirungi nali nasoma bulungi nti mu senior 6 yange nakubazi winter zange nenfuna 23 points nali among the best students mu ggwanga lyonna. So ne safuna chance kuweererwa ku government sponsorship ku course gye nali njagala namaliriza ngenze mbyakiyaye. So bwe natuuse mu maaso g'omukulembeze nendabanga okumpa ssente kisingako okumpa amagezi agasobola okukola ssente dani okumpa obuwe ssente ez'okuliirawo nzimalewo nzijje bagundi zigwewo nsigalenga bwe nkola ki ngera babadde bagende nga wa president we bakola ki we baba sanyukamu wiiki esooka ssente buggwawo nakola kisonze naye agadde mbere example eri bavubuka bannange oba n'eri abaana eyo yonna nti nno bw'ogendanga saba ekintu ekisobola okugasa ggwe n'ekigasa bonna zinagenze n'ensaba education era nga nasaba course gye bayita music production and sound engineering ku Abbey Road Institute e Niamey. Era nga ndobingayo ne bavubuka bannange ndi mu balobingirayo abaana bali mu ghetto eyo nti baagala osoma sinti tebaagala baagala ne bambi tebalina busobozi busobola bongerayo naddala ku universities naddala mu institutions. Government eweerera abaana ekoma ku UPE kuba nze nasomera ku UPE. Nasomera ku UPE nasomera ku lya Bobi Wine ku yasomera St. Aloysius ku Kalaji. Gye wasomera nawe? Gye nasomera. Muli ba obi? Tuli ba obi. Era gamba simanya gye yatuulira simanya n'abuuka eri essomero gye nali St. Aloysius ku Kalaji bwe natulira era nafuna first grade. Government so nti ndi nagisabye nti n'abavubuka bangi mu ghetto eyo bagezi naye bambi tebalina mukisa kugenda ku zi universities. So singa oba bateereddewo scholarships eri abo abaana abakola obulungi nga nze n'obaweerera ghetto etaliimu dokita ogenda n'oweerera dokita ghetto efuna dokita. Ghetto etaliimu lawyer bw'oweerera lawyer agenda n'ofuna lawyer. Ghetto etaliimu muyimbi oba producer wakabi bw'ogenda n'ompeerera ng'ebyo sound engineering kuba wano teriiwo. Nti tebagimpadde mbu lwakuba Khalifa banjagala oba kubampa ne nasoma bulungi. So ekyo era encouraginga n'abavubuka bannange gye muli bannange musome ne bazadde kyemba encouraginga mugamba abaana bakole. Wagenze ne babebekulu? Wagenze ne babebekulu naye teyayogedde ngenda bwe namusuubiza nti wendigenda mu makama abo nga wooli nga wendi bajje tujja kunzika bakugobi kuba nakugamba nga ntwale wa president munnyonnyola ensonga nga bana tebanaba natabuka lwaki abaana beekalakaasa president aleo tebamugamba bintu biruma bantu eno wansi ku ground. So kati nze nengenda ne mugamba ekiruma abantu b'omu ghetto tugenda gikulaakulanya si kugireetera buleetezi ssente mbu mukwate ghetto yeetaaga kusomesa. Kiki ekyagobeza Bebekulu mu meeting? Ndowooza abadde ayogera nnyo kugamba ne president natuuka n'agamba nti si gwe mulungi omu lekako n'abalala bakole ki kuba wajja ne tukuwa emmotoka n'ojja ne tukuwa obukadde 8 bwa studio n'ogikola n'ebayiyo n'omaliriza na nnyumba zo abaana abayimbi bano basigala bakolima basigala bakaaba tiyatutte big eye buli lunaku gwe bakola naye lunaku gwe batambula naye yatukuba kubadde ng'okola show za president Museveni zibaddengawo nga tatuyita tatukubira naye ng'ate bamuwa ssente ne budget weeri esasula abayimbi ku entertaininga n'okunoonya akalulu. So mu mbeera eyo Mukama Katonda yayagala bebe yayagala tubeere yala tubeere nga tukolima tubeere nga tukaaba nga yigwe tulabawo. Mukama Katonda yakimukoledde wali maaso ga bakamaabe Mukama n'amulaga nti no munnange gy'okoma okwegulumiza Katonda ajja kutotowaza
era gy'okoma okwetotowaza Katonda ajja kugulumiza nze Kalifa nze nabadde nsembe mabega nze nasembayo n'okuyingira n'ekikwewuunyisa nga ffenna nga bwe twagenze Mukama Katonda osanga nze gwe yakuzibiseeko akasubi. Ekirowoozo kuba kijja wano ogamba nti nze kenjanjuleyo ekintu kya education kuba buli abasinga bonna bagenda mu State House balowooza kujjayo kasente kulya kwekusa nakuwa abantu nkokola. Nze erina gitutte nga olaba Parliament singa mbadde mu Parliament engeri gye nali neesimbawo nti nali neesimbayo era ku lobbyingira abavubuka bannange ebizibu ebibaluma oba ebizibu byenzize nga nfeesinga nganze omuvubuka w'omugete ekisinga omuluma talina capital atandika business ate nga olumu ne woba omuwadde capital olumu talina amagezi gasobola kubeezawo business eyo so kati kiki kyetaagisawo ka education abavubuka mu ghetto babe nga baasoma babe nga ebintu tebabirabira just wano yensonga lwaki babakozesa mangu ne babagamba twekalakase nga talina nakyalowoozeza because talinawo ka education background. So nze ndi mu kweemphasizing abaana mu ghetto nti muli bagezi era muli baakabi nnyo mulabire ku ffe bakyali bammwe. So naye singa mba muweereddwa chance kisoboka. So nze era ndi mu kwencouraging omuzadde yali eyo yonna oyala zikuluma naye oli okukuwa sente tekigenda gaso okujja kuba onooweerera omwana wo ajja funa amagezi n'obusobozi obusobola okukola obukadde 5. Aganaga tulaba bafunye akakonge akokulonda sebo kakonge kankanfunire era akakonge ako nakafunye buno bakambuweereza penge nerumbuye bwe mubanga muli basajja muwagira nnyo Kyagulanyi obumate mumusuula busuuzi mwenga simwe bambega kuba mwatuvumanga mutuli bambega ovuma abantu n'obakyaya Kyagulanyi nze wanvuma Kyagulanyi ne mukyawe era nakalusigenda kamuwangenda kawa Museveni ovume gundi avuddeyo ovume fulufiga avuddeyo ovumye ani avuddeyo musajja muli mu malaka abantu asigadde yekka kati laba ababimbi bonna mbavumye bashiba mbavumye Spice mumuvumye ani mumuvumye kati Mikiwai Nubianiri bamusibye ngate muntu wegayirira tutekeyo please free ngati wali muyimbi n'omwe ayagala bimanya naye ngate abayimbi bagenda ne bakikolera mu Nigeria ne bamuta ne ulaba ku na Uganda munnaabwe nti kitegeeza ki byokola era byokungula.